Ekitongole kivunaanyizibwa ku kuteekateeka ebigezo n'okubigola ekya Uganda National Examination Board Uneb kisambaze ebyayitiŋŋana nga bwe waliwo ensobi eyali mu lupapula lwa physics sabbiiti eyise era nti abayizi baakuyitibwa okuddamu okukola ebigezo bino. Okusinza ku Uneb, ekibuuzo kyonna kiyita mu bakugu ab'amaanyi okutuuka lwe kituuka okukolebwa. Za Uneb ekisooka kuziteekateeka mu ngeri ey'obwesimbu ate ziyita mu mitendera mingi nnyo okulaba nga temubeeramu nsobi efaanaganako bw'etyo. N'olw'ensonga eyo twagala okukasa eggwanga nti empapa za physics ezoogerwako tezaali mu nsobi yonna yonna, n'empapa zebaali bagezaako ne document gye baali bagezaako okukola yali yakujeekajeeka abantu, tiyali document ya Uneb nga bagamba abantu tuno Uneb egenda kuyita abayizi abasinye ey'okuna okujja okuwandiika okuddemu okuwandiika olupapula lwa physics ekitali kituufu. Era alabudde abantu awamu n'abayizi obutawubisibwa bantu bakikanga kino. Twagala okukakasa eggwanga nti tebakkiriza kubajeekajeeka era ng'ekitongole tukolaganya wamu ne poliisi okulaba nga tunoonyereza ku bantu bano abaagezezzaako okutwala ku nteeka y'amawulire ago agabuzaabuza eggwanga. Singa tunaabafuna tujja bateekayo, tujja kubanga amateeka gajja kubanga gakwatagana nabo. So poliisi erikunoonyereza ku bantu bano singa nawe na information yonna eyinza okutuyamba okumanya akadocument kavaawa katandikirawa, nawe oyinza okutwegattako niwera whistleblower nowa police information wanaffe n'okitegeeza ku kitongole. Jennifer Kalole Musamba, omwogezi w'ekitongole kino, alaze nti bakolagana n'ekitongole kya poliisi okulaba nga bagwa mu buufu bw'abantu bonna abeenyigira mu bubbi bw'ebigezo era nti nabo abagwibwa mu buufu bakutwalibwa mu mbuga z'amateeka era n'alaga abamu ku abo be bakakwata. N'emisango gwali gwa ssimu, gono yali omuyizi ali ku East Secondary School e Buyala, yayingira mu kigezo n'essimu ne bamusanga ssimu nemugibwako netwalibwa ku poliisi ejjinja era poliisi ekyanoonyereza ku nsonga eno. Twalinawo ne case endala mu practical chemistry paper ku ssomo eriyitibwa Good Heart Secondary School nga omusomesa rather lab assistant bamusanga mu ttemu ya practical ng'agezaako okulagirira abaana naye ne musango ne bagobereza ku poliisi. Akadde kano boolekedde kugola bigezo era nga olunaku olwaleero batandise okweteekateeka era nga abagolozi 6 be bagenda okukola ku bya P7 ate 8 be bagenda okukola ku ebya senior 4. Omwezi ogwa January omwaka ogujja 2024 ebibuuzo bino lwe bisuubira okutandika okufulumizibwa. N'olw'ensonga enteekateeka ez'okumaakinga ebigezo bino ez'okugolola ebigezo bino zigenda mu maaso era nga wenjogera essaawa eno tulina eziyita coordination centers eziba ziyamba okuteekateeka okukola marking guides ezibagenda okukolerako okumaakinga nga zitandise enkya y'olwaleero. Twayise ba senior examiners ne ba transcribers aba SNE okujja okubeera okuteekateeka wiiki eno, then wiiki ejja tutandika okuba nga tugolola ebigezo bya primary awamu ne senior ey'okuna. Zonna awamu tulina marking centers 33 nga ku zino 13 za primary ate nga 2 za senior 4 ne senior ey'omukaaga. Sabbiiti eno abayizi aba senior ey'omukaaga nabo lwe bamaliriza ebigezo byabwe beeyunge ku ba P7 ne senior 4 abamaliriza edda. Kigongo ku lwa Channel 44 Oliguro.